abadde atubuzeeko ennaku zino zonna abakoendi simanyi. Okay, that's much better. Kampasire twongereko mu maaso okumpi nti abali ewala tulina entebe ziri mu maaso nyingi fena tudde wano bwebatwana kijja kunyawukira nnyo okwanguwa mweyongere eno wako Stephen entebe ziri wano kumpi nabali babeka Mwamisi Kasala oluganda ejakait tuyongereko wano mu maaso era alemeddeko kale kankireka ekyo kankite nja kuyita nti Grace ejja okusobola jamanya ejja kunsobolera enda kuwawaabira abooluganda Mukama ffe yeebazibwe mbuuliza kulinaanye Mukama oluganda basuze otya mweyogere mubuuze oluganda wasuze bulungi weebisse bulungi bulangiti anywedde bulangiti ye walidde ekyeggulo walidde maleewa walidde enkoko oluganda mutumubulizeeko agambe eta neeba Mukama ffe yeebazibwe kubanga Mukama ye mulungi. Banange si kirungi okubeera nti bannange mutabani waffe Michael baba basobodde mu ddwaliro olunaku olwajjo. Oyo Mukama Katonda abeera ani? Teri mulala. Era bano twebaze Mukama waffe kubanga ye mulungi. Answer. Omwana okuvaayo eyo mu ssanya myaka 13 gyokka abamu tebavaayo naye Mukama n'akikola. Mukama yeebazibwe. Muwala waffe Blessings mukyala Keti aliddawa Keti Awole ekyo si kyamagero n'omuzaayo ku ssomero nga yeetambuza bane Mukama alina amaanyi wadde ng'olusuubira bingi ne Mukama asigala nga ye nga mwesigwa. Mukama yeebazibwe. Kunaku Lwokutaano ku makya twasobola n'omukyala tugende tusokere mu ddwaliro batwali okutwala rounds twasanga ku makya tugenda tulabe mukyala Sendawula. Twamusanga nga mukyala Sendawula atudde ku ntebe n'omwana we. Ekyali kitasoboka mu wiiki eyewedde naye Mukama alina amaanyi. Mukama ye muwonya. Tubeereko Yesu mu ngalo bannange. Manyi Katonda tuyinza kumuwa emmere tajagala tujja kugira. Tujja muwa sente zonna ziyina zonna zizi. Okujjako omusinza obusinza oba ogenda muwa kyekyo akabuzi omusalire yakate ennyana ennungi oba omusalire akabizi nga kuliko n'ekigodo munene Mukama yeebazibwe. Newankubadde nga olunaku lwajjo olutalo lwatulemye simanyi bakyogedde mu butuufu bwakyo mukwano gwaffe mukyala yamufaako ku lunaku olwokusatu olwa wiiki eyaggwa bamuyita Mabonga. Olunaku lwajjo twabadde Mbale Nalondo Buka wawanvu twakavuze nga kantu ne Mukama natuusa bulungi tuzika Sala mu mazika amangi naye ekyokola tewali. Olutalo olwannumye nabali nga bane Mukama basabira kumera ku senta oluusi nokukwata oto babeerawo babadde awo nga tebasalawo naye batabeera bwe batyo okugulu kuli eno kuli eno bwe kuti kandooza makati awo babuzeeko ani ateekawo sinziggu omukyalo n'okumuwonya mu kufa okumusabira n'atufaako myaka mitono 46 bwe kityo tumuziika naye mu kumuziika nze yamuziisa era n'abasoma abalala twabadde wamuffe n'abawatoto n'abalala naye ngaotulonogana naye Mukama tuteeka tutya zaabu ono wansi mu ttaka ng'olaba zaabu omuteeka mu ttaka
tukkirize nti Mukama avuga, Mukama yeebazibwe. Ne mwezi embeera asigala ng'ali ki? Nga Mukama. Sani bw'atukwatako era asemba nakyo, era wano akimanyi bulungi. Kabula atukwatako akola ki? Muzidimu asemba nakyo, Mukama yeebazibwe. Kale twebaza Katonda nti Mukama ye mulungi ddala buli kimu kyakola. Kati nabadde nze ndi Mbale jjo naye nga twebaza Mukama nti emirimu gyabadde gigenda mu maaso wano. Tulina bannange ekyamagero, tunasinza kukyerekereza. Mukimanyi nti oluggi olusooka mu kkanisa lwayingidde olunaku olwajjo. Zina kubeera enzigi n'emadirisa units 32. Naye twebaza Katonda nti oluggi olusooka twaluwanze jjo. Era bw'oba oyitawo awo tomala gagenda. Genda olagule ogabe Mukama eno sampa esoose emalewo yonna yonna. Mukama yeebazibwe kubanga kisoboka. Era kati twasizewo nti nno ate oluggi olwo lwasoose muganda waffe azikola yeye ofa ye ye dirisa yatwaddirisa liri nga ye yali commitment ye. Kati aleese oluggi neddirisa twaddemu oluggi lumu lisagendagendamu ne week. Naye twala okuddamu okubakubira omulanga bali muleete ku nsimbi tuzimbe ekkanisa. Twala okuva ku kifugi tugende mu kkanisa. Mukama yeebazibwe. Aye twakkiriza nti no omwezi guno ogujjo gwa May 19 tugenda kuyingira ekkanisa nga bweri. Simya omwagala mmwe enfuufu biki naye nze sigyagala. Mukama yeebazibwe. Kati oteekamu amaanyi gamba nti amiina. Kijja kusoboka. Amiina. Era empologoma rather elephant enjovu ejja kugwa wansi. Mukama yeebazibwe. Wadde nga nnene nga ngazi ejja kugwa wansi. Kale n'olwekyo ffenna abeetema amadirisa abeetema enzigi tuweeyo bannange nga tuzimba ekkanisa. Njala okubajjukiza nti nno olwaleero lunaku lwa kubatiza. Newankubadde nga enkuba ezinga nnyingi naye tujja kuba nti tubatiza mu mazzi amangi. Simanyi eri abantu abazze nga ogenda kubatiza olunaku olwaleero mu mazzi amangi. Okay, naye tujja kukikola nga saaviisi eddako emaze okuggwa. Mbuliza kwinaanye kubatizibwa mu mazzi amangi. Oyina ne certificate. Umaze kubabuuza kati naye bw'aba agambye nedda ateeka omukono waggulu. Tunamu abajeemu banaagenda mu ggulu. Wandi yatya jangu naye kiwedde. Kyolina okukola kyokka jangu n'engoye za mirundi 2 kubanga tujja kunyika mu mazzi mujja kutoba. Tujja kunyika bulungi. N'enviiri zonna pepe. Kale tujja kikola ekyo saaviisi ey'okubiri ng'egenda ewedde. Era tugenda kubeera tukwedde emmotoka zijja kubeera wano. Anti emmotoka zaffe ziri ready malidaadi. Kale kati anti-patience oyajuzemu foomu kati obeere nayo. Edward twakumala ate bano bagambye bati wabatizibwa lwaki Edward mulaga ekyokukola mugiri wali foomu ajuzeemu naye bawandike wali tujja kuyizanyiramu abooluganda. Kale tugende mu maaso. Mpozi ekisemo ekyo kugamba nti mukyala nga yabatumidde nnyo yatambudde ali Kigali paka ku lunaku olwokuna. Simanyi omukyala Kamuganda n'anfumira ku kyeggulo. Mukyala Kamuganda ekyeggulo gye kiri wangi oba mukyala Ttema n'ayitako ewoono kale kakati bamponyeza okulya chapati. Okulya chapati nga mutabani wange. Tukwagala nnyo ssebo. Chapati tuzimbe ekkanisa mugattibwe muve mu buwuulu. Reverend katuli babiri ono najja nange ne Reverend lwaki tukugatta. Kale kakati twadde mu mwezi ogwa April guno
tandikirawo kale katandikirawo kabazibyo katono kino mu budde obwa Bayibuli olunaku olwaleero tutandika Bayibuli kyeyita okuyitako oba Passover. Wenyini Mukama we yagiteeka wenyini olwaleero akawungeezi lutandika era eggo olunaku olw'enkya olwa Balaza essaawa era zijja kuba 12. Happy, do you get the Luganda version? Or you are learning? Okay, the Lord help you. Okay. Malinga matino tuli tutandika service embaga babiyite okuyitako nga era okuyitako okwo kwekuwa musaayi Yesu Kristo gwe ku musalaba Igologosa. Era okuyitako wewo abaana ba Isirayiri bali mu nsi ey'obuwambe ey'obuddu nga Mukama n'abagamba nti musale embuzi musale n'endiga omusaayi mukuteeka ku myango gy'enzigi era bwe naalaba omusaayi ogwo nja kuyitako sijja kubakuba nga bwe kubye Abamisiri era bwe gutyo bwe gwali naye nga mu kabonero kyetulaba nti mu ndagaano enkadde gwali bwe gutyo nga mbuzi ezikola oba endiga naye mu ndagaano empya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ye yagenda ku musalaba ku lulwo ne ku lwange n'ayiwa omusaayi gwe gw'okunaazeeko ebibi. Kati gwe guno omwezi mukulu nnyo eri obulokozi bwo gamba nti amiina. Era njaloba eno wiiki eno tugitwale nga tubaza Mukama yatulokola n'atwagala mu nsi ey'omwoyo oba mu bisale ebya Mukama we tuli awo wennyini. Naye guno omwezi gwa Aprili twaggwayo okuba tugenda ku nsonga eno ey'okuba tukula ebintu eby'omwoyo. Kyava ku kubuulira enjiri omwezi ogwa Maaci abantu balokoka ne tugamba bannange wadde nga bantu bakalokoka tubajjukize nti balina okukula tebalina kukona balina okuba tibagenda mu maaso mu bulamu obw'obulokozi bwabwe ne bakula mu kusaba ne bakula mu butuukirivu ne bakula mu kunoonya Mukama niba nga bagenda mu maaso nga bakula. Naye ate wadde nga bo balina okukola abato naffe abaalokoka edda kitugwanira okuba tukula ne tuva ku mata ne tuva ku mupampa ne diapers ne tubeera abantu nga tulina buvunaanyizibwa nabalaga kufaananyi k'omuvubuka ono mwa bebi ali ku cupa kati abaluka bwe babeera tebamanyi kulwana tebamanyi kusaba tebamanyi kusiiba tebasoma Bayibuli bagayaavu batukaleke mu kanisa bali awo nagalaale naye ng'ate obudde bwe butambula. Ono owooluganda yafudde Saara Mabonga myaka 46 omukazi yali mukazi mugumu njasabiggo nga mubuulizi wa njiri era omukazi ono ndowooza kati waali mu ggulu eyo balayika batendereza. Lwaki? Yasoma naweereza ne Mukama ng'omutima gwe bwe gwali gulina okubeera. Naye oluganda gwe myaka gy'oliko mu bulokozi wawo otuuse oluganda oba otawakyekemema oli awo ate Mukama anti nkyali bweti anti nkyali obudde nga bwe butambula tulina okukola tuve mu dayapa tugende mu maaso tumanye Katonda atwagala. Sande yaggwa neŋŋamba nti okukula mu by'omwoyo ogwanira okubatiza mu mazzi amangi ekigenda okuba olunaku olwaleero we nakomaawo. Naye olwaleero era kyongerako mu maaso ŋŋambe tulina okubatizibwa mu mwoyo mutukuvu gamba nti amiina. Va ku bino tomanyi nalokoka era nze ensi yangenda mu ggulu weewaawo naye ne tukubuuza awali wajjuzibwa omwoyo mutukuvu era omwoyo mutukuvu gwe wabatizibwa oyogerako mu nnimi kubanga ke kabonero akasinga obukulu ennyo mu okubatiza omwoyo mutukuvu. Naye kankyogere bwe nti bwe tumala okulokoka nga Yesu Kristo asse mu mitima gyaffe nga ebibi byaffe bitugiddwako n'omusaayi gwa Yesu tufuna omwoyo mutukuvu mu ffe gamba nti amiina. Naye okujjuzibwa n'okwogera mu nnimi ye sitepu ebeera okuddako. Weewaawo obeera omwoyo mutukuvu mu ggwe ng'omaze okulokoka naye olina okugenda ku sitepu eddako. Kiriŋŋanga kangeze ku Elijah. Elijah alabe mwana muwala omulungi atemagana ali mu GFM namwekengera n'amulaba nakati nnono wano sigenda kuvaawo bwembako nozira kuwangatto
baka musajja wattu addayo eka naye bambi n'akawunga kale tekagenda bulungi ne capatiti senga era ejja akomaawo n'akagamba nti owange Angelina nkulabye naye mbadde na kye ŋŋamba senga takyogera aviiramu awo nga byaba byanswa kati awalina okuddako siteepu endala mugamba waayo Angelina ndi wano nalokoka naye munnange omutima guli eyo gubaddeyo ogamba otya singa abala kikoze abajja kukomaawo era sema mukyala bamutwalako ye mwennyini ajja okunenyezebwa kyeŋŋamba nti omwana okulokoka dda ku siteepu eddako gamba nti amiina tulina okujuyizibwa omwoyo mutukuvu era omwoyo mutukuvu ne kabone yakalaga kabone yakalaga nti notwajizibwa omwoyo mutukuvu kwe kwogera mu nnimi Abakolinso 12:4 eyogera ku nsonga eno nejjeyo bulungi naye njagala okuddamu okwatiriza ensonga eno mu Bayibuli kuba abamu bagamba najjibwa omwoyo mutukuvu naye sogera mu nnimi Bayibuli tugamba bwe tumala okujjibwa omwoyo mutukuvu tulina okwogera ne mu nnimi ng'akabonero ebikola by'abatume 2 bikola oluganda nange 2 Onyolokuna lugamba bwe luti 2 wano oluganda Brenda we yasomye nga ayimba niyenzi kana n'olunaku oluddako Onyolokuna lugamba bwe luti 2:4 bikola by'abatume bonna ne bajjula omwoyo mutukuvu ne batanula okwogera ennimi endala nga omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Kakati jjukira laba abantu bano si omu Babula egamba etya bonna kitegeeza ki teri yasigalawo Katolika kugamba nti nomanyi nze ekirabo kikiina kyabali abalala Babula egambye bonna nawe nga mwogendedde okwogera mu nnimi tukiraba lukigambe kino bonna ne boogera mu nnimi nga omwoyo bwe yabawa banaye bwe naamala saabiisi eno yafuna eddakiika nga 10 olwaleero gamba nti olwaleero nina okujjuzibwa omwoyo mutukuvu bameka abaalokoka nga tujjuzibwa omwoyo mutukuvu twogera mu nnimi mukono waggulu nga twogera mu nnimi museke mikono wansi ekibuuzo kye mbuzizza bameka nga walokoka naye nga twogera mu nnimi emikono waggulu Edward wajjuzibwa kale olwaleero mukyala Senoga tojjuzibwanga rabasakada ekyo nesi kimanya olwaleero lunaku lulwo lunaku lulwo ebikola by'abatume 10 genda maaso nange essula 10 oluyi lwa 4 ebikola by'abatume essula 10 essula 10 enyiri 4 lugamba bwe luti tugenderwamu ffenna awo Peetero bwe yali nga akyayogera ebigambo bino yali ayogera ki mwoyo mutukuvu omwoyo mutukuvu n'abagwako bonna bameka abaawulira ekigambo genda maaso ne basamaalirira abakkiriza abakomole bonna abajja ne Peetero kubanga ne ku mawanga ekirabo eky'omwoyo mutukuvu kifuukiddwa kubanga baabawulira nga boogera ki ennimi nga zikola zitya zigulumiza Katonda. Awo Peetero n'addamu nti genda maaso omuntu ayinza okugaana amazzi bano okubatizibwa bano abaweereddwa omwoyo mutukuvu nga ffe n'agamba bano abantu bano eri ayinza okubagaana kaakano kati jjukira nti nno wano waaliwo ekyamagero nti nno abantu abamala okulokoka tekyasooka ekyokubiri ne babatizibwa omwoyo mutukuvu nga tebanabana kugenda mu mazzi Mukama byakola bwasawo asobola okukikola oyinza okuba bwesoono olwaleero nga tolina kubatiza mu mazzi amangi
naye kisoboka okubatizibwa mu mutukuvu nga tebagenda mu mazzi amangi. Kisobokera ddala era tugenda kukirawo olwaleero. Era Bayibuli egambye nti bonna bonna abajja ne boogera mu nnimi genda maaso onyonyi oluddako n'alagira babatizibwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo, oluvannyuma ne bamwegayirira okumalawo ennaku nnyingiko. Lwaki? Yalina ekigambo ekirungi. Gweyagala toyagala agende, si bwe kiri bannange. Naye gw'otagala gwe wakoowa ekkubo ki? Kale abo tebaliiyo. Ebikolwa 19:6 genda maaso 19:6. Pawulo bwe yabassaako emikono, Omwoyo Omutukuvu n'ajja ku bo ne boogera mu nnimi ne balagula. Era naba nti Omutukuvu bwe yajja gwaki pa ne boogera mu nnimi ne balagula. Bayibuli mu ndagaano empya eyogera nti buli yakkiriza Kristo Yesu kimugwanidde oba kyabbeetu gy'ali okujjuizibwa mu Mutukuvu n'okugera mu nnimi ng'Omutukuvu aba mulungamizza. Ke Kabaka yakatulaga okuba nti tukula mu bintu eby'omwoyo. Naye kya nnaku nnyo nti amakanisa mangi n'abakkiriza bangi bo balowooza ekyo kirabo si kyabwe. Ng'Ababaptisiti tebakkiriza, bagamba ezo ennimi zaaliwo ezityo. Naye tulabye obujulizi bungi mu Bayibuli abagize Omwoyo Omutukuvu ne boogera mu nnimi. Nja kusanya nnyese olwaleero. Gwe salawo nti olwaleero ojja kugera mu nnimi ogizibwa Omwoyo Omutukuvu ng'akuseeko. Bayibuli egamba bw'eti ebikola batuddeyo chapter eyokubiri, second chapter of Acts. Egamba bw'eti ebikola by'abatume essula eyokubiri ennyiriri 38 n'39. Egamba bwe luti nti Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya erya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe. Munaaweebwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Ekitegeeza Omwoyo Omutukuvu ye ajja watukuvu, ajja ng'omaze okulokoka ng'omanyi olina Kristo mu ggwe. Kati wabeera mu ggwe obuna ku step eddako. Laba kyagamba olunyonyi oluddako 39 ebikola by'abatume essula ey'okubiri. N'agamba nti kubanga okusuubizibwa kwammwe era kwa abaana bammwe n'abo bonna abali ewala bonna abaliyitibwa. Mukama yeebazibwe. Olusomo egamba the promises for you and your children for all bonna who are far off, for all whom the Lord our God will call. Tukyakinomu ekirabo kino kikyo eyakkiriza Kristo ng'omulokozi wo. Bayibuli egambye nti ekirabo kino kikyo. Ekirabo si kya ssente, kiba kya bwereere. Okifuna bufunyi n'okukkiriza nti kikyo n'okyetwalira. Kakati lwaki kikulu nnyo okubatizibwa Mwoyo Omutukuvu n'okugera mu nnimi? Ekisookera ddala nti Katonda Kitaffe yalaba nga kikulu nnyo okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Ye yakyalanga kikulu nnyo nga okulokoka tekikumala, naye olina okudda kusekweddako ojjuzibwe Omwoyo Omutukuvu ono. Bayibuli etugambye mu Yokaana esooka ennyiriri 3, Yokaana ssuula esookera ddala ennyiriri 33. Yokaana n'agamba nti mazima ddala mbabatiza n'amazzi, naye eriyo ansingako n'engatto z'obugwa zisadde kusiba. Ye alibabatiza n'Omwoyo Omutukuvu n'omuliro. Gamba nti omuliro alibabatiza. Kati Mukama bino yabyogera kubanga yali akimanyi nti no Omwoyo Omutukuvu kikulu nnyo okugenda mu maaso. Nabagamba ekyokaberako ekinjagala nnyo ekirungi ennyo, emmotoka gye nasaba okuvuga yali asisi 1500 ebiseera ebyo. Nenkava katote kange nga kalungi malidaadi ka UCE 431 sikeerabiranga. Era ne katuuza mukyala kamugaa kamanya akamotoka kangaako twalinga naye tayinza kuneegaana. Akamotoka kaweereza Mukama era nankavuga nange nembeerawo nga akamotoka kange kalungi. Naye oluvannyuma
mukama nampe emmotoka endala bala bagita Frontera yali VW yalina 3000cc ng'erina 300cc yingini nga nnene ensajja. Kakati newankubane akalaakamero kaali kasooka ontuusa Kabaale oba Kapicolo oba Embaale naye ate eno UC Frontera yali nsajja erina nkati eno nayo nsajja. Bwe tugenda ffenna nitusimbula ffenna tutuuka naye enjawulo ebeerawo. Ono omusajja munene. Kati bw'ofuna Mwoyo Mutukuvu obeera mugiya nene gamba nti amiina. Muve mu mugiya buno tugende mu maaso tubulire enjiri nga tuli Mwoyo Mutukuvu kubanga tumwetaaga. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyokubiri, ne Yesu yalaba nga kyakikulu nnyo abantu okujjuzibwa Omwoyo Mutukuvu. Ebikolwa by'Abatume Brenda we yasomye, Brenda Ntesibe yasomedde Ebikolwa by'Abatume essula esooka ennyo olwokuna nga Yesu abagamba nti munindeko temufulumanga. Kale katusomewo lugambe bwe luti kawukyaliyo mabega Acts 1:4. Kale kandikule yange wano baginazise eno nyokufuna eyange. Ebikolwa by'Abatume essula emu kale alituwadde nyolokula lugambe bwe luti musonyiweko lugambye nti awo bwe yakuŋŋaana nabo n'abalagira baleme okuva mu Yerusaalemi naye balindirire okusuubiza kwa kitaawe abaawulira gy'ali. Balindirire okusuubiza ki? Okwa kitaawe. Kwali okutya mulina okufuna Omwoyo Mutukuvu nga temunaba kuva mu Yerusaalemi. Era Omwoyo Mutukuvu yabayamba ennyo okuyimirira ne mugezesebwa okungi ne mu kuwonyerezebwa. Omwoyo Mutukuvu atuyamba nnyo mu bintu bino. N'ekyokusatu, Omwoyo Mutukuvu ono ekkanisa yasookera ddala yamutwala nga mukulu nnyo era nga wabuvunaanyizibwa. Ebikolwa by'Abatume essula ey'omunaana 14 ne 17 tulaba nti omuddu wa Mukama Peetero ne Yokaana bassa emikono gyabwe eri abakkiriza nabo bafune Omwoyo Mutukuvu. Kati n'olwekyo tetuyinza kudda okwekkiriranya ku nsonga eno ey'Omwoyo Mutukuvu kubanga bonna baagiraba nga nkulu era nga yanjawulo era nga yeetaagisa. Kati biki bye tufuna mu kujjuzibwa Omwoyo Mutukuvu? Ekisooka, gwe ng'omuntu mu by'omwoyo okulaakulana, personal edification. Ekyokubiri, mu biseera eby'okulwana mu nsi ey'omwoyo amaanyi agatuwanguza ye Mwoyo Mutukuvu n'ennimi. Ffe okulaba nti tujagaza olunaku olwaleero nti Mayo kavudde mu ddwaliro ne mukyase Ndawula atudde twalinga ku kyota mu nnimi. Era nti olunaku olwokusatu olwo twayita public holiday y'abakyala eyo twakuŋŋaana ng'ekkanisa wano mu kizimbe ekipya. Bameka abaali olunaku olwo nga waliyo gwe bali nnyo Mutala Tema mwe bali Mutala mwe bali nnyo Uncle Dennis. Twali awo abantu 40 ne tukoola katina mu nnimi. Kakano nayo tusinza ne twebaza ekyatuwanga mu nsi ey'omwoyo zaali kwogera mu nnimi ne Mwoyo Mutukuvu. Katono kankyogere bw'obanga tokkiriza ensonga eno waliwo entalo zo tojja kusobola kwaŋŋanga nga toli mu nnimi. Tulina okugenda ku jjiya eddako tufune obuwanguzi mu nsi ey'omwoyo. Ekyokusatu, tusobola okudda eri Mukama, intimacy with God. Kitanki ekyo Mukama abeera omu ku ffe oba abeera tuba mu relationship eyo nga yakimmemmette eri ne Katonda nga tuyita Mwoyo Mutukuvu nga twogera mu nnimi. Ekyokuna, tuyisibwa obujja mu nsi ey'omwoyo nga twogera mu nnimi. Ekyokutaano, okwogera mu nnimi twogera ne Katonda butereevu, direct, kubanga ennimi za bwa Katonda. Era ezo ennimi nzagala nnyo kubanga ne Sitaani n'emisimu n'emisambwa n'ebyokola n'amagini tegategeera kantu n'akatono kubanga lulimi lwa Katonda. Kyembadde okwogera mu nnimi era mbeerawo n'enzibwatula nga manyisa tekategeera. Olwolebyeko omulabewo nga byayogera tobitegeera ogulooza bapulaninga ki? Bameka bagenda mu maduuka g'abayindi
omubuzisa ekintu n'abuuza munne mu luyindi bameka bali bakirabyeko nugamba omusajja ono kati kibiki bibangeya gamba omuntu wayogera mu lulimi olulala abeera muzibu wa kukuba tomanyi kyateesa tomanyi kyagenda kwogera. Ekyokutaano kwogera mu nnimi obeera mu mwoyo mutukuvu. Ze ssaala ezo zibeera nga zo tezibeerako nakantu konna naye nga mwoyo mutukuvu alinayo kubanga yayogerera muggwe gw'oli kibya ayita muggwe okwogera byagala okwogera era awo mukwogera mu nnimi obeera mu kwagala kwa Katonda 100 ku 100. Sigamba nti ennimi olwaba bwogera mu nnimi za bulijjo batogera ku 100 obeera naye wano ate kyo kisukkulumako ekigenda ku ddaala eryokubiri. N'ekyo sembayo nti okwogera mu nnimi kigumya omwoyo ow'omunda n'oggumira mu Kristo Yesu. N'ekisemerayo ddala nti okwogera mu nnimi kikkiriza kikuwa ebbeetu okusaba mu kwagala kwa Katonda. Oba oluusi tomanyi kyakusaba naye n'osaba mu nnimi kubanga zikuwa ebbeetu. Bangi tubeera mu bizibu n'otamanyi nakumanya Mukama wano kati bino biki bingenda okwogera mu maaso go kuba binsobedde binnemeredde awo nga tuyingira mu nnimi rebosante ramakakazanimo nga twogera ennimi. Mukama yeebazibwe. Ennimi zino zitugenda okwogera tugenda okusabirako olwaleero zikuwa ebbeetu kugenda ne Katonda. Era ennimi kuzimu ku zino zandibanga nnimi z'amawanga amalala. Mu Bayibuli batugamba nti bagenda mu nnimi bano babuuza bano omanya Oluyonaani lwaki zali nnimi ndala. Mukwano gaffe bagenda mu Germany bali bagenza balina crusade basabira abantu bagenda okulaba omukazi Omugermany ayogera mu nnimi naye nga lulimi tulayogera ng'ayogera Oluganda olw'e Masaka. Oluganda lwennyini Mukama osaanidde tukuwa ekitiibwa osaanidde nono yebuza omukazi omuzungu ono ye Oluganda yaluyigira luddawa. Mukama namugamba ezo nnimi naye oba oyogera eri abayisobola okuwuliriza oba oyogera Russia oba oyogera Luyindi oba Lujapanola lulimi luli awo naye nga tusinza Katonda mwene ali mu ggulimi. Bannange obudde bulandisa okudduka njagala okubuuza nako olwaleero bameka kufa abali wano ogamba nti n'olwaleero nina ennyonta njagala kukiza omwoyo omutukuvu. Mukama yeebazibwe. Eri abalala kale bw'oba ng'oyagala kujjusibwa nja kusaba oyimirire ku magulu go. Yimirira ku magulu go. Kakati Bayibuli egambye Bikola by'Abatume essula ey'okubiri nti bwe bakizibwa omwoyo mutukuvu Mukama n'abawa ennimi nga mwoyo mutukuvu yabalungamisa. Ennimi ezo zaavanga mu bo bonnyini si kuva waggulu nti kuva bweru akuba mwoyo mutukuvu oli ali mu ggwe. Kati olina okukola kyokka kwe kuyimusa eddoboozi lyo n'osinza Katonda naye Mukama muwe ebbeetu nti wonna watuukira bw'ati n'agamba kitabutitta n'olwokugera ennimi si Luganda si Ludica si Lufaransa lulimi olw'omu ggulu. Kati tolemerezako olulimi lwo luleke lute lugende. Kati mu ekyo Mukama mwayita. It's simple as that. Mukama yeebazibwe. Simanyi obudde bugenze naye kyalina kakadde ndowooza ekitanga 10. Kakati oba muntegerekese bulungi Wycliffe mutegedde. Kati tujja kuba twasabira naye ojja kutuuka obudde nga olulimi olulala olwotamanyi olw'obwa Katonda oluli mu ggwe olijja ogenda okuvaamu. Kati bameka abajjuzibwa omwoyo mutukuvu abali wano nga wajjuzibwa nja kwasaba tuyimirire ku magulu gaffe ossa emikono gyo ebyo byakulinaanye oba mujje mu maaso okinayankuwa mujje mu maaso tukole wano kalayini kaffe tunule tujje mu maaso mujje mu maaso